enzikiriza. Waliwo abantu abasoma enzikiriza ku bonga kati bajjiruka ddala ne basinkana Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Kati oyo yafedda aba al-aqidatu awwala senga baali ku business oba senga baali balina ebigendererwa baali badde bamufunako kisaawe eno naye bye bamusomesa n'afiirako kakitegeeza bibafunamu kubanga abantu baffe enkya n'eggulo tewali kirala kibafunamu bafu nti bizinensi oba bakuŋŋaanya jamu babere n'abantu wabula enzikiriza omuntu gy'ategeddeko Allah we n'agifiirako eyo yokka yeeba emaze okumugasa ng'afudde. Bampadde omusomo gw'okusomesa asbaabu al-israr ala shirki, ensonga eziremeza abantu ku bushiriku. Abantu lwaki balemedde ku shiriki? Kitegeeza waliwo ensonga ezibalemeza ku bushiriku kubanga abawalimu baffe buli wonna we bakwata emizindaalo batutegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yekka yasinzibwa mu butuufu, era Allah tabaraka wa ta'ala yatwewaza okumugattako. Naye n'osiŋŋaana ng'abantu bawulira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ago buli mulundi, naye omuntu n'omulaba nga omuzikiti agulemeddemu ate ne shirika amulemeddeko. Kati wateekwa okubaawo ensonga, wateekwa okubaawo ekizibu lwaki abantu bano balemera ku bushiriku. Abawalimu okuva lwe batandise okusomesa wano wokka obwedda batusomesa nzikiriza era ne batusomesa amakulu g'ekigambo la ilaha illallah ebikikwatako nzikiriza. Naye lwaki abantu bawulira ebyo byonna byonna ne basigala nga bakyalemedde ku bushiriku? Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, eddiini yaffe Allah yagituwa nga ŋŋenyi era ejja kusigala nga ŋŋenyi. Golowooza mu kitundu kino kye tulimu Masindi bano be basiraamu bokka abalimu, bangi abalimu, naye abaagala okusoma ebituufu batono. Abaagala okusoma ebituufu batono, ate ne mu basomye ebituufu osiŋŋana ng'abaagala obikolerako ate batini nnyo. Kyova olaba duruusu nga zino osiŋŋaana ebitundu ng'ebimu nga bagyewaza abantu. Temugendayo eyo nga ekyali ebutambala lumu, temugendayo, bagenda kubavuma. Naye okuba baseka lwe baziwa nani gwe bavumye. Mwe ebivumo temubimanyi? Ebivumo mubimanyi bulungi, naye baseka tewali gwe bavumye. Abantu abamu bakuba ekikopo, temugendayo, bagenda kubavuma. Abo batabuliigi, abo basalafu. Abasalafu be baani? Era kyobola ogumu ku misomo gye tujja okusoma wano tugenda kutegeera abasalafu be baani, misomo ogunaddirira oluvannyuma lwa guno. Ddala abasalafu be baani era obusalafu kitegeeza ki? Kati waliwo abeeyambisa ekyo olw'okuba bagenda kumugoba kukusamira, ate mukulu wa kika n'agamba abo temugendayo basalafu. Tayabya lumbe omusalafu ate bali balwabya, kati bamuga atogendayo gwe tawe toyabya nnyimbe nawe oli musalafu, ng'alinga ategeeza nti abasalafu balina eddiini eyaabwe n'abasigadde balina eddiini eyaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, saatonda abantu n'amajinni okujjako kubeera nga basinza nze. Allah bw'aba alagidde okumusinza mu aya endala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Allah yasalawo tewali agwana kusinzibwa okujjako ye, tewali ateekeddwa kusinzibwa okujjako ye. Lwaki abantu byonna byonna babiwulira ne basigala nga balemedde ku bushiriku? Ng'asinza Allah asamira, asinza Allah aloga, asinza Allah ayabya ennyimbe, asinza Allah ayina essabo. Lwaki amateeka bagawulira naye ne balemera ku ebyo? Ensonga 5 ze tugenda okulabako eziremesezza abantu ku shiriki.
ensonga esooka lwaki abantu balemedde ku bushiriku ataqlidu bil abai taqlida aljahili au taqlida al a'ma abantu okwekwasa bakadde baabwe n'okubagoberera olugoberero olw'ekizibu ky'amaaso y'ensonga esooka. Ensonga esooka eremeza abantu ku shiriku kwekwasa bakadde baabwe attaqlidu bil abai. Omuntu gamba nti ffe tugoberera bakadde baffe olugoberero olw'ekizibu ky'amaaso. Era y'ensonga bw'owetegereza Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ababaka bonna be yatuma abantu baabwe okugaanira ku bushiriku, eyo y'ensonga gye beekwasanga. Nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ayitibwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam suratu Anbiya gwe tuba tusookerako olabe nti abantu baabwe bw'abakoowolera tawhid okwawula Allah bave ku masanamu, bave ku kusinza emiti, bave ku kusinza amayinja, ensonga gye baawe balemesezza obutakkiriza Ibrahimu byayogedde beekwasa bakadde baabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu Anbiya wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi, jukira Ibrahim lwe yagamba taatawe n'abantu b'ekibiina kye, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun, gano amasanamu ga ngeri ki ge mumazeeko obudde buno bwonna nga musinza emyaka n'emyaka. Waba walina Qur'ani awo nga mbuulira aya nsobole okugibuulira abawandiika kubanga mulimu abawandiika. Waliwo abawandiika beetaaga okumanya ayati ezo. Suratu Anbiya okuva ku aya 5:2 oba Sheikh Nagwerono yanaatubuulira endala we ziri nga nze mbabuulira ennamba zaazo. Abdul Karim wegendereze ettaala ejja kuleetera akabasa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa idh qala Ibrahimu li abihi, jukula Ibrahim lwe yagamba taatawe n'abantu b'ekibiina kye, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun, gano amasanamu ga ngeri ki ge mumalako obudde bwammwe nga musinza, ng'omuntu bw'omusiŋŋaana ng'ayalula abalongo, omuntu bw'azaala abalongo n'amala obudde nga awemula ne bateekawo emmere ne bagirinnyamu okuva ku aya 5:2 ne bamala ebbanga nga balinnye mu mmere, ekiro ne basula nga batyabula mazina, ne bawemula ebigambo ebitagambika. Obulira Seeka wedda bwayogerako ng'obulira ayina obulira bw'abaana 13. Omubuuza mama Nanca, buno obulira bwaki? Emyaka gino gyonna n'abaana obazadde ne bakuggwa munda, era okyateresa obulira bw'abaana? Omuntu okubeera nti ayabya olumbe n'afulumya olumbe, oli ogamba nti omukyala asiibula bbaawe ng'afudde, okiraba? Asiibula bbaawe ng'afudde. Ogamba nti emmotoka bw'eba etwala omufu basooke bafune amazize bagayita batya eno egundi Seeka wamma gwobeera emasindi bagayita batya amagi amazize, enkoko geezize netagaalula. Temugalina? Olulimi lwammwe lwalemu ekigambo ekyo wangi suyu bisuyu tolaba Seeka toyinaawo olulimi tolulinawo bisuyu nga nti emmotoka etaddeko mayiti tesimbulawo okujja nga bafunye ebisuyu ne bateekayo, okiraba? Ne bateekawo n'obulombolombo obulala. Omufu bw'ava mu nnyumba eno tebamukkiriza kuyingira mu nnyumba endala. Abaganda ate bo okumanya bazibu nnyo, omufu bwe bamala omufulumyamu eyo ennyumba nga bamutwala okumuziika, enkuba ne bwetonnya tebamuzza mu nnyumba. La ilaha illallah. Era Abaganda balina n'ekigambo kyabwe bagamba eno yambala ng'ekubira nnyinimu mu luggya.
tebamuzaayo ssebo bagayimukubira n'ebirala ebikolobero kati bw'obabuuza abaganda ba wano ebyo ebikolobero ebyo byonna oba abatoolo oba abanyolo ba wano ebintu bino lwaki mubimazeeko emyaka gyonna otuuse n'okutuukamu eyo emyaka era okyali ku ebyo. Abantu ba Ibrahimu naye kyeyali yeewuunya taata we nga yabajja amasanamu. Iburahimu bamuwaako n'amasanamu ogenda okugatunda. Iburahimu balaga nti amasanamu tegalina kigakola yagasibamu emiguwa bwe yatuuka mu kkubo n'atandika okugawalula ng'abagamba mujje mugule bakatonda bammwe ihanatan lahum mu ngeri y'okubakkakkanya mujje mugule bakatonda bammwe mujje mugule bakatonda bammwe. Iburahimu kati abuuza abantu be gana amasanamu ga ngeri ki abalongo bano booterese baaki afulumya olumbe lwaki okyafulumya olumbe lwaki omukyala olaba bbawo bw'aba afudde olina okumusiibula ne weggalira naye n'omusiibula mu nnyumba mayiti lwaki tokaaba nga tonnaba kwegema bagasoka weegeme nankya bw'onookaaba mpozi tokyagala bufumbo omusajja ajja kukusumbuwa omusajja ajja kukuddira ng'omusajja gwe bagamba okumuddira ali mu kabbuli bamuziika dda era bamugamba omusajja wamusiibula siibula omusajja n'olaba abakyala abo bakankana mu bintuntu naye bwe bituuka kusiibula omukyala omusajja awaaguma. Kati Allah agamba Iburahimu yabuuza abantu be gana amasanamu ga ngeri ki era weewuunye ne bwe babeera alemeddwa okumusiibula wano nga yakafa era babaako omukolo omulala gwe bakola balina kadha nabo essala bwe kuyitako tokola kadha ogiriwa nabo ogwo omukolo bwe gumuyitako bamugamba ojja kukola kadha. Akola atya kwata engoye ze ez'omunda ozitwale ku kabbuli we baziisa omusajja osimule oteekeyo olaamirize omugayi tatasula bw'oba onneetaaga ndi awo toddayo okumalako emirembe ndi awo. Abantu ne bamugamba nti kwata empale ye ey'omunda ogitwale mu lusuku obikule omugogo ogiteekeyo omugayi tatasula nze mukyalawo ndi awo tonnoonya. Kati ne weebuuza omuzimu omujega bwe gutyo ogulema okulaba nanki ali mu owino atambuza engoye ne gugenda mu lusuku ogwo negwo omuzimu guba mujega buzibu gwe tolaga nanki ali mu owino n'ogenda eri mu lusuku olaba ebyobujega ebitaliiyo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba Ibrahim agamba abantu be ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Itikafu kwe kuba nti mukuth muddata min az-zaman mukuth muddati min az-zaman liqasd al-ibada kibaita i'tikaf ay yahbis al-insanu nafsahu fi al-makani li ajli al-ibada. Omuntu okubanga atudde mu kifo oba nayimirirawo oba nawangalirawo nga agenderedde mu kusinza ekibaita i'tikaf. Kati Ibrahim agamba nti obudde buno bonna lwaki mbumaze nga muli ku masanamu ulya kibamuddamu qalu wajadna abaana laha abidin twasingana bataata baffe basinza bintu ebyo. Olabye ensonga gye bamuwadde wajadna abaana laha abidin twasanga bataata baffe bakadde baffe basinza bintu ebyo. Ensonga gye bawadde kwekwasa bataata baabwe. Ibrahim kyava bagamba qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. N'abagamba mmwe ne bakitammwe ebbanga lino lyonna mulimaze nga muli mu bubuze obw'olwatu. Omuntu okumugamba va kusamira va kumala abalongo fulumya irizi oba oyina ebibbo by'abalongo bannange nze ebibbo by'abalongo mbitwala era bwe mba mulinayo kaddiiru ng'okayina awakati okansubya nkyaliwo paka nkya amafuta gabwerere okubinonayo ako kaddiiru kasava ak'okutikkula ettoffaali ly'abalongo okutikkula ekibokisi kya lubaale ebyo mbitikkulira ddala bannaye bw'oba obiina wanika Allah akuwa ebbaraka nanaye temwagala kuwanika bw'oba olina lubaale wanika Allah akuwa ebbaraka jama. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yabagamba laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Mmwe ne bakitammwe ebbanga lyonna mulimaze nga muli ku bubuze obw'olwatu. Qalu ne bamugamba ajitana bil haqqi am anta min al-la'ibin. Ibrahim bino byotuleetedde ddala oyogera mazima
omusiraamu asobola okusaala nga talina lubaale, omusiraamu asobola okusaala nga tayabya yumbe. Bino bimwogerera bya mazima. Mwenye baseka mwe muleka muli bejindi, mwe baseka muleka muli batabuliji. Kyogamba omusiraamu abeera ku Allah yekamala. Kati mwe unyo omuntu oyo Allah baba tamanya tabala anyamanya amalira. Bane naffe eddiini tujagala seeka naye munnange ebintu bino twabisangawo. Eddiini naffe tujagala. Ne weebuuza omusiraamu oyo eddiini yajagala ddi? Nga ddala lubaala amulina, ebibbo by'abalongo abiyina, iriza agiyina, akakomo ka lubaala akayina, abaana bonna balina ensiriba, naye akukakasa ng'eddiini bwagikola ki? Bwajagala. Yajagala ddi? Ibrahimu n'abagamba lakad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin qalu ajitana bilhaqqi am anta min al-la'ibin. Ibrahimu no byolese mazima oba oli mulwali? Qala bal rabbukum رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. N'abagamba bannange mbakakasa omulezi wammwe mukama wammwe Allah yoyo yatonda eggulu n'ensi, oyo gwe mulina okusinza, nange ekyo kyempaako obujulizi. Katuulira kana akaddako, watallahi ndayira Allah la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Amasanamu gammwe ago lubaale wa mwoyo ngenda muyisaamu eggaali. Buli kasita munaavaawo bwe muti ngenda muyisaamu eggaali. Ekyo Ibrahimu kye yakola mulimu okutegula lubaale. Obadde okyadde owa sengaawo agenza okunonera kasooda, ekibookisi olina wookimanyi mu nsonda, kiwo wa boda musinkane na teete. Tegula agenza okunona ennyama. Iyinza ogimanyi eri mukama oyo, tegula. Ogenzi wa taatawo yaganira ku bintu ebyo omanyi webiri, obitegula. Okutegula mukumanyi okiddemu asikubba bitegule gwe kireke nga bwegambye bitegule oba biteguddewo gwe bitegulewo tobibba wabula bitegulewo. Ibrahimu yagamba watallahi ndayira Allah la akidanna asnamakum, ngenda kusalira enkwe amasanamu gammwe gano baada an tuwallu mudbirin, kasamunavawo webati olaba kasamunaga kuba amabega. Tegera nawe osobola okulinda baabawo baba DJ ogenda omukyalira agenza okunona amazzi, amanyi agenza okunona kasoda, ate irizo ogiraba gikube ensawo, gikube ensawo munyumyemu giremu omusiibule. Aliba yeno ninge ekiri kyange sikiraba, oba Hasani yali wano yatwala nankani yange akubira akasimu, oba ebintu byange byabula tasobola kwogera kyabula. Waliwo ebintu byange byabula wakano tasobola kwogera kyabula. Waliwo ebintu byange byabula biki baba, waliwo ebintu byange bisikiraba nga tosobola bibuuza ne bikubuuda gye biri, kuba bisobola okwogera biruddawa. Okiraba obuli awo nakuddamu nga baba nabitegula nga bw'ofiira ojja kuba bubi, nenkutaasa jahannama mbirina nabikubadda mu jahannama ng'oyadda mu layini omuzaamu ku mpaka. Era Ibrahimu omulimu yagukola n'agamba faja'alahum judhaadhan, yabifuula bulere. Ibrahimu yakwata amasanamu ge baali basinzizza emyaka gyonna n'atemaatema limu kulimu faja'alahum judhaadhan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. N'alekawo eddene nga yagala bwe banajja okubuuza ani yatemye nga bagamba oyo. Kati era baakomawo bagenda okudda ngamba obusanamu obuto bwonna buli ku ttaka, bwonna obusanamu nga Ibrahimu yabufudde bulere, bwonna nga yabumazeewo, nga yalesewo essanamu eddene nga liyimiridde n'alyambazaamu n'embazzi. Kati bwe bajja qaalu man fa'ala hadha bi alihatina, ne bagamba ani yakoze kino ku bakatonda baffe. Bane uli obujega ku bakatonda baffe. Bakatonda bammwe tebasobola wadde okulwanyisa omutemu. Bakatonda bammwe tebasobola wadde okulwerwanako. Babuuza ani yakoze kino ku bakatonda baffe. Innahu la min adh-dhalimin, mu butuufu oyo muli azaamaanya. Qaalu, ne bagamba sami'na fatan, twawulidde omulenzi yadhkuruhum ng'aboogerako, yuqaalu lahu Ibrahim, ayitibwa Ibrahim, twamuwulidde ng'ayogera ku bintu ebyo, oba ye yakoze. Qaalu fa'tu bihi ala a'yuni nnasi la'allahum yashhadun, ne bagamba Ibrahimu mumuleete ayogere ng'ensi yonna ewulira
oba yakoze obutemu buno ku balubaale baffe, ku majinni gaffe, ku balongo baffe. Ibrahimu ne bamuleeta. Qaalu, ne bamugamba, a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahimu gwe wakoze kino ku bakatonda baffe? Ibrahimu teyali mubi? Qaala bal fa'alahu kabiruhum hadha. N'agamba yabikoze yoyo omunene, oyo mukama waabwe oyo ayina embazo ye yabatemye. Okiraba oyo. Aha. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Mubibuuze bwe biba byogera bisobola okubabuulira. Mububuuze. Farajau ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Ne beekuba mu bifuba ne bagamba naye tuli balyaza amaanya. Thumma nukisu ala ruusihim. Oluvannyuma bonna ne bakoteka emitwe ng'obuswavu bubatta. Ekigambo Ibrahimu kye yabagamba ne bamugamba laqad alimta ma haulai yantiku. Naye Ibrahimu okimanyi bulungi gana amasanamu tegoogera. Lwaki tugamba okubuuza amasanamu? Ekyo kyennyini kye yali ayagala ekyo okubatuusaako. Ne bamugamba Ibrahimu okimanyi bulungi gana amasanamu tegoogera. Lwaki tugamba okubuuza amasanamu? Awo bwe yali ayagala okubatuusa wennyini ku ekyo kye baayogera. Kati n'abagamba qala afata'buduna min dunillah. Musinza ebitali Allah. Ma la yanfa'ukum shay'an wala yadhurrukum. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Afala ta'qilun. Ako kaswanyu baseka hikima tebakagala. Afala ta'qilun. Baseka hikima abo bavunula watya ye. Temwekuba kazigo. Simanyi banna hikima bannaye. Okiraba? Ibrahimu n'abagamba nti ekitegeeza musinza ebintu ebitayina mutawaana wadde omugaso gye muli. Uffil lakum, nga mulabye zibasanze. Walima ta'buduna min dunillah, n'ebyo bye musinza ebitali Allah. Afala ta'qilun. Ebutambala mwavunulawo mutya? Abanga temutegeera. Temulina magezi. Okiraba? Kati Ibrahimu alayhi salatu wassalamu mbadde njagalawo nukta eji gye mbadde njagala mu eno kissa yonna. Ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun qalu wajadna abaana laha abidin. Ekyo mbadde njagala. Ibrahimu abagamba obuva ku masanamu beekwasa ensonga egi nti bino bye twasangako baani bakitaffe. Nabbi omulala, Nabbi Shuaibu alayhi salatu wassalamu, ye nabbi owokubiri. Nina baba bannabbi nga bano babataano, nga bonna buli lwe bakoola abantu okubajja ku bushiriku, abantu beekwasa bakadde baabwe, tewali nsonga gye babawa. Nabbi Shuaibu bamugamba laqad kunta fiina marjuwan qabla hadha. Shuaibu, tubali tukulinamu essuubi ddene nnyo nga tunatandika bintu bino. Ab'ekika bonna basobola okukutuulirira. Tubali tulaba oyinza n'okusikira taatawo, tubali tukulabamu amagezi, obadde oyinza n'okulya obwakatikkiro, obadde oyinza okulya obwessiga. Naye kati otandise ebintu bya daawa okula daawa abantu bonna obaje. Kati ne Shuaibu alayhi salatu wassalamu bwe bati bamugamba laqad kunta fiina marjuwan qabla hadha. Tubadde ffe n'essuubi lyaffe tulitadde mu ggwe. Atanhana an na'buda ma ya'budu abauna. Otugaana okusinza bakadde baffe bye baali basinza. Owulidde ensonga bajogedde? Atanhana, otugaana, an na'buda, okuba nga tusinza, ma ya'budu abauna. Ayo girabye? Otugaana Sekannagwere n'atera okujja ku ntebe wano, kubanga ekijinji kyo ky'okuba kinafu nnyo. Ono Swalih gwe tuliko, ono Swalih, Nabbi Swalih, suratu Hud aya 62. Qalu ya Salihu, bamugamba wange gwe Swalih, qad kunta fiina marjuwan qabla hadha. Tubadde tukulinamu essuubi nga tonnatandika ebyo byoliko. Atanhana, otuziiza, an na'buda ma ya'budu abauna, okubeera nga tusinza bataata baffe baali basinza. Wa innana la fi shakki mimma tad'una ilayhi murib. Ne bamugamba ffe tulina okubuusabuusa kw'amaanyi nnyo ku ebyo by'otukowoolera okudda gye biri. Nabbi Shuaibu
ye bamugamba mutya aswalatuka ta'muruka kati oyo Shuaibu suratu Hud era aya yenkaga mu 8 Shuaibu alayhi salatu wassalam yo nabbi wa kumeka tulabi Ibrahim nani Salih kati ani Shuaibu suratu Hud aya nkaga 8 qalu bamugamba ya Shuaibu wange gwe Shuaibu aswalatuka eswalezo zosalezo ta'muruka zikulagira annatruka ma ya'budu abauna fe kubera nga tulekayo batata baffe bali basinza olaba lwaki ta'anu fi salatihi bakuba ebituli mu swalaye lwaki olwokubanga balaba baffa ekiziro olwaki no kyabagana omanyi omuntu oba tomuyigaseeko ku bubuze anoonya omulimu gw'omulungi gwokola gwosibiddeko olukoba gwatandika okukubamu ebituli naawe akuze ekirevu osobola okukola bino olaba ayagala kunafuya namwe abalina engoye ziri waggulu mbadde simanyi nti ebyo mubikola ayagala kunafuya afune ekikozi maalumu bawagizi ayagala ekikozi kibeere kinene kati namwe abeewo ba mizikiti bulijjo namwe musobola okukola bwekiti omuntu asobola okugwa mu nsobi yenna kati bayagala okukuba ebituli mu swalaze owange zino eswala zoddiŋŋana okusaala ta'muruka zikulagira annatruka fe kubeera nga tulekayo ma ya'budu abauna batata baffe bali basinza au an naf'ala fi amwalina ma nasha oba okukola mu ssente zaffe byetwagala baba bali balungi nga ne minzaani tebatuukiriza nga baagala basigale nga bakozesa ssente zaabwe nga bwe baagala nga Shuaibu tabagambako era ekyo kikulaga nti okuva edda nedda buli muntu yenna akola ekikyamu tayagala kumugambako buli lwowulira omuntu ng'omugambako n'anyiiga manya ye sunnatu almujirimin yenkola y'abantu aboononefu tosobola bagambako ne basirika era kyobola buli lunaku ffe basiba batuvuma buli lunaku oyo Abdul Karim yasiba ampereza ebivumo oba yapatana kumpereza ebivumo bye banvuma buli kye banvuma nga waliwo yagambye bw'ati nga mpereza ebivumo basiba bampereza buli lunaku bye banvuma naye nze mpuliramu mu bivumo siwuliramu kubanga bannabbi bonna babavumanga buli asomesa ddaawa y'abannabbi balina okuvuma gwani gwe batavuma olaba ne Allah bamuvuma abo abasajja bazanyisa bagamba yadullahi maghulula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bagamba mukono gwa Allah maghulula yani kinayatun anil bukhli bagamba mukono gwa Allah gwezinga mukodo bagamba Allah mukodo Allah nagamba gullat aydihim ejawe jejezinga bal yadahu mabsutatani emikono gya Allah jombi myanjulukufu yunfiku kaifa yasha Allah gabanga wabayagade Allah tabanga ko mukodo naye abasajja bamuvuma okiraba awala ne bagamba inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya a'udhu billah bagamba inna Allaha faqirun Allah muki mwavu wa nahnu aghniya fibagagga Allah akuwachi wogenda muziki bakuwayo sente Allah bawa sente muziki olaba Allahu akbar inna Allaha faqir wa nahnu aghniya la ilaha illa idhan abantu bayina go batavuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahirun majnun bagamba mulogo yomuguwa ddalu bannabbi batu babavumanga ffe tulaba lubaali waffe akusudde eddalu tulaba lubaali waffe amajini gaffe engeri gyogavumirira galeka gakusudde eddalu bakigamba era nabbi ndoza Shuaibu alayhi salatu wassalam qalu ya Shuaibu bamugamba Shuaibu aswalatuka eswalazi zosaala ta'muruka zikulagira annashruka ma ya'budu abauna ffe tulekeyo batata baffe basinza au an naf'ala fi amwalina ma nasha obukozesa ssente zaffe nga bwe twagala innaka la anta alhalimur rashid gwe walungama gwe oli mutereevu munnange ate gwe olina n'ensobi bagiregerera ndowooza oli ambasada wa Allah ndowooza oli ambasada wa Allah innaka anta alhalimur rashid ekisa kikutta gwe watereera era gwe munnaye gwomaze bwe batyo kuba myaka na myaka bwe batyo boogera baga kati wa ambasada wa Allah bakwogera ebigambo ebyagala okukakkanya mwefudde ba ambasada ba Allah ndowooza mwe basigire ba Allah
okiraba mweba next kin of Allah. Allah ina next kin. Idhan ebyo byonna byantu bamawale baga next of kin. Oli next of kin wa Allah. Allah yetaaga bwatyo la hawla wala quwwata illa billah. A'udhu billah. Ebyo bigambo binene sobola satuktabu shahadatuhum wa yus'alun. Ebyo biboogera bigenda kuwandiikibwa era bagenda kubuuzibwa wa Allah. Okujerega abawalimu, okujerega bannabbi, okuvuma Allah bigenda kuwandiikibwa era bajja kubuuzibwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bajja kubuuzibwa. Ila Nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah yamugumyanga wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Allah yamugamba ujja kuwulira mu ba ahlul kitabi n'abashiriku okunakuwazibwa kujja kuba kwa amaanyi. Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum aya bwetu gamba wa min alladhina ashraku adhan kathira. Ujja kuwulira ebinyizo nga bingi. Ni Allah subhanahu wa ta'ala namugamba okubeera nga anywera. Nabbi omulala, nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ayitibwa nabbi Musa ne nabbi Haruna. Tulabye nabbi sallallahu alayhi wasallam, nabbi Ibrahim, nabbi Salih, nabbi Shuaib. Kati nabbi Musa mu suratu Yunus, nabbi Musa alayhi salatu wassalam bwe yagenda okukowola abantu okuva ku bushiriku badde ku kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, bamugamba ajitana Musa otujjidde litalfitana amma wajadna alayhi abaana wa takuna lakum alkibriya fil ardi fama nahnu lakuma bimu'minin. Okiraba bamugamba owange gwe Musa otujjidde tusinze Allah subhanahu wa ta'ala. Aya 78 qalu ajitana otujjidde litalfitana. Ekigambo litalfitana bimana litasrifana, otukyuse ozze kutukyusa kutujja kwebyo biwatusinganako ne bakitaffe. Watakuna lakum alkibriya'u fil ardi, obeereggwe ne muganda wo Haruna nga mwe buli waggulu, ensi mwe beekubira engalo, ensi mwe beekubira emizira ku nsi. Ne bagamba nti wama nahnu lakuma bimu'minin, ffe tetugenda kubakkiriza. Ensonga lwaki baganye okukkiriza? Kubanga balaba ddaawa ya Musa ezze kubakyusa kuki? Ezze kubakyusa kuki? Kubajja kwebyo bakadde bayo bakola ki? Kyekyo ekibaganye. Ajitana litasrifana litalfitana amma wajadna alayhi abaana. Ekyo nno kikulaga nti emirembe gyonna abantu ekibalemezza ku bubuze ne ku shiriki kubeera nga at-taqlid bil aba. Musuratu Arafi aya y'ensanvu, tunula ku aya y'ensanvu olabe abashiriku ab'emirembe egyakulembera baali bayina, era bano baali babiisana ne nabbi Shuaib. Qaalu la, bano bantu wa ila aadin akhaahum huuda, bano bantu ba nabbi Huudu. Yajja abakolako ddaawa, bamugambye ebigambo bingi eno ebyakulembera. Ansooke nkusomera okuva ku aya y'enkaaga mu 5. Allah agamba wa ila aadin akhaahum huuda, n'abantu ba Aadi twabatumira muganda waabwe ayitibwa nabbi Huudu. Qaala ya qawmi, n'agamba abantu bange ibudu llaha, musinze Allah omu yekka, ma lakum min ilahin ghayru, temuyinayo omulala gwe muyinza kusinza atali Allah, gwe muyina kusinza.
mubadde kino okusinza ebirala ebitali Allah. Afala tattaqun, mutemuli mukatya Allah. Qala almala'u alladhina kafaru min qaumihi, kibava bamugamba abayinamu ku sente abali bawangalira ku mulembe gwe, inna lanaraka fi safaha. Olaba bamuvumye wano, bamuyisizza akakaso. Inna lanaraka fi safaha, tukulaba oli mu buyabuya. Ovaako guli olabuka ovaako. Safa bwe buya. Kati nabbi wa Allah okumuyita omu buyabuya. Kati ffe batuvuma olowooza ffe baani bate. Ffe batukole byonna bye baagala. Gwatolaba nabbi Allah gwatumye nga Allah asobola n'okuzingako akaalo waali. Bamuvuma bino. Allah n'amugamba agumiikirize. Inna lanaraka fi safaha. Tukulaba oli mu buyabuya. Bwennyini obuwedde emirimu. Ne bamugamba wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Si kyekyoka tukulowooleza okuba ng'oli musajja mulimba. Byonna byeyogera ebyo bya bulimba. Qala ya qaumi laysa bi safahatun. Musajja watu ne yeewozaako n'abagamba abantu bange siri mu buyabuya. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Ndi mubaka avudde eri omulezi w'ebitonde. Uballighukum risalati rabbi. Mbatuuseko obubaka obuva ewa Allah. Wa ana lakum nasihun amin. Era ndi mubuulirize gye muli ate omwesigwa. Allah mpadde obubaka mbutuusa nga bw'abumpadde. Siina kye nnyongerako. Era bannabbi bonna bwe batyo bwe baali. Teri nabbi yayongeramu mu kintu kyaba mu bubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka alayhi salatu wassalam naye yeewozaako ntatera. Tayongeramu mu ddaawa Allah gy'amuwadde. Era bamugamba nga tukulani yo Muhammad naye lwaki tokyusaamu ebintu ebimu. Kuba mulimu ayati ezimu naye nga tulaba zitusobera. Ezimu zikyuse. La kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Nabaga zisobola kukyusa aya yonna mu Qur'an nga nkijje mu kwagala kwange. Nze ngoberera bubaka Allah bwampadde. Naye nga bamugamba Muhammad ayati ezimu zikyuse. Era ne ku mulembe guno tulinamu bakagezemu ennyo. Bagamba amateeka g'Obusiraamu agamu gaagalamu kukyusa. Masika amateeka agamu geemabega. Amateeka agamu galina egundi primitivity gye gateeka mu bantu. Ebintu ebyo ebimuseka mutuule olukiiko mubiiko bimutereeza mu gundi mu ddiini omwo. Tutuule olukiiko lugambe lutya. Mutukyuse think tank. Tukyuse tugambe abakyala bano balina obujja timulekerawo kuwasa abaana abasiraamu mukyuse ekintu ekyo mukitereeze muwasinga babiri oba omu n'ekitundu. Olukiiko lukola amendment mu mateeka ga Allah. Bikosa bireeta egundi obujja abantu balwanagana abantu battiŋŋana beeyira asidi bamaseka mutuule ekintu ekyo mukisalira amagezi bannange. Kati n'abantu ba nabbi Shuaibu bwe batyo baamugambanga tukulaba ebintu bino olabika olimba ebintu byogera si bituufu. Kati n'abagamba awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. N'abagamba abange mwewuunya okubanga omubakazi okubatiisa avudde mu mmwe kibeewuunyisa. Okiraba kubanga ekyo nakyo abantu bakyekwasa nnyo mu kuzzaayo da'wa. Oli agamba kaakana ffe tukaleze ffe tukuzizza. Kyogamba tewabba emiyembe gya gundi ya ebyokubba emiyembe birala ne bino ebyadda wakati birala tebabikola mu kulemesa. Akalenze kabadde wano juzi sekagwani Sentongo Abdul Hakim gwe kyogamba Sentongo akwitana Kim gwe Kim kyogamba tobadde wano juzi nga oli akasoli ng'otambula si gwe badde oli ebikajjo wano gundi ogira bwati. Ababuze tebabulwa kintu kye beekwasa okwagala okumenyawo ddaawa yeeno. Olaba ne Nabbi Musa alayhi salatu wassalam bwe yagenda okubakolako da'wa Firauna n'agasajja ge gamugamba laqad kunta fina bamugamba awalam nurabbika fina walida. Gwe Musa sife tukuleze wano ng'oli kaana kato. Awalam nurabbika fina walida walabitha fina min umrika sinina. Era wano emyaka egisinga obungi wagimala wannaffe wano. Wafa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin. Nokola n'ekikolobero wano kyewakola nawe obadde mukaafu juzi wano obadde mukaafu. Kyogamba imaani ogijjeewa. Obadde mukaafu wano watta n'omuntu tobadde kola ebikolo. Olaba kati ekyo bakigamba nga tolina sitaani tolina mawukifu
oyinza okugamba kanve ku ddaawa abasajja bannangidde ate ddala mutuufu nabikola naye Allah yamuwa ekyokubaddamu naga yadde wayuzi baddemu bagambye fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin ekyo kyemugamba nakikola naye we nakikolera nali nkyali mu bubuze nali sinnasoma ddiini okiraba kubanga omuntu ayinza okunafuya bw'oba ovudde wano mathala emasindi n'ogenda n'osoma Kampala n'omalayo emyaka 4 n'okomawo oluusi okutina Qur'an oba ki n'ojja n'otandika okusoma kati okunafuya ye akugamba kati kyogamba eddarasa 3 ze wakasoma Kampala zikufudde seeka emyaka egyena gyonna giyita ddarasa ezi eddarasa 3 z'otuddemu ofuuse seeka emyaka gyena n'agivungavunga mu ddarasa ezo eddarasa 3 z'osomye zikufudde mu wali mu ssebo abajambaali we bato babeera abajambaali we bato babeera eddarasa emyaka 4 oli mu ddarasa osoma oli mu maseeka osoma naye bw'okoma n'omuganda taata va kusamira nagala n'essula eddarasa 3 ze wakasoma ofuuse muwali muddi naawe emyaka 4 sinafuuka muwalimu kati ne Musa Allah yamugamba bagambe fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin ekyo nakikola naye nakikola nali kyali mbubuze fafaradtu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukma waj'alani min al-mursalin nembavaamu nenva mu busamize bwammwe nenva mu kwalula abalongo nenva mu busika nenva mu byawongo Allah nampa hikima nampa obuwalimu nenfuuka hafidhu nenkwata Qur'an nenkwata hadisi lwali ndi mulala kati abajambaali bo batu babeera babaako ke baagala okunyigirizaamu mubakunyweze naye Allah yatuwadda asalibu yatuwadda mawaqifu ez'abannabbi ne bw'oba wakikola naamu nakikola luli naye luli nali nkyali mbubuze kati ndi muntu mulala ndabanga bwendi kati tondabanga bwe nali ebyo byoguli bundi toli mutabani wa gundi gwe nze mutani wa gundi naye omulalamu kati bagambe ndi mutani wa gundi omuki omulalamu kati so oli gwe gumanyi moto na moto baga dawa ya moto ni moto oli waleeta akajanja nawe omuzzayo nakajanja kiwalaba mawale buli lwe basitula emitwe naffe tubazzayo namaanyi kubanga abo bamawale tetulina bakwasa kusaasira okiraba idhan nenabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala ono ayitibwa ani gwe tuliko sina we newogomyeko nawe nsoso okweyogoma Hudu yabaga nti mwewuunya okuba nti omubaka Allah gwatumye avudde mu mmwe okiraba kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba kyenjagala obatuusaako yabajjukiza ebintu bingi fadhkuru ala Allah mujjukire ebyengera Allah byabawadde wana yasukala wadhkuru idh ja'alakum khulafaa min ba'di qaumi nuh mujjukire Allah yabafuula abasigire b'ensi eno oluvannyuma lw'okuzikiriza omulembe gwa Nuhu guna Allah n'agujjawo Allah n'abawensi mwe mujirimu wazadakum fil khalqi basta n'abongera ne mbutonde Allah yabawa amaanyi abantu ba Aadi ne babeera n'emimiri minene ne babeera bawanvu nnyo n'abagamba fadhkuru ala Allah mujjukire ebyengera bya Allah byonna byabawadde bwe munajjukira ebyengera ebyo la'allakum tuflihun mugenda kwesiima eno aya gye mbadde njagala qaalu ne bamugamba ajitana lina'buda Allaha wahdah otujjidde tusinze Allah omu yekka wa nadhara ma kana ya'budu abauna oida bakyogedde nabo tuleke bakadde baffe baali basinza owulidde ekibuuzo kye bamubuuziza otujjidde tusinze Allah atya omu tulekeyo bakadde baffe be baali basinza bano abantu ba Hudu balinayo abantu ababeera mu mizikiti be basinga okutegeera abeeyita abasiraamu abashiriku aba Hudu abalemera ku bukaafu ne bayingira n'omuliro balina abantu be basinga okutegeera mu babeera mu mizikiti kubanga abantu ba Hudu n'obushiriku bwabwe bategeera nti bw'oyikkiriza ddaawa eya Hudu olina kusinza Allah atya
ekyokubiri ne bagamba wanadhara ma kana ya'budu abauna, bakadde baabwe bye baali basinza balina obbireka. Kati omusiraamu abeera mu muzikiti ng'agamba ajja kusinza Allah omu n'ebyabakadde basigale ng'akyakola ki? Kati ne weewuunya omusajja oyo agala kukebera bwongo. Omushiriku amutisinga okutegeera, omushiriku yategedde kasokkiriza dda Abayahuudu bakadde bwe babaddeko obikola ki? N'osigaza Allah ogwo. Kati ye agamba asobola okusamira nga bw'asaala. Era ku lwokutaano abeera mu muzikiti ng'ali ku layini esooka, alina ne Kulaani ya zipu, asoma Suratul Kahfi, alina n'akaswaki n'akatabo ka Husnul Muslim kali wano mu kanzu enjeru kayitamu kati, n'akola emirimu gy'eddiini gyonna. Ku lw'omukaaga omusanga Masindi ng'ali mu kufumba ennyama yenna apiikira n'omuga oli ku kyali mu kiwala ekimpi ne vesti, tati tuli ku mukolo gwa kufumba ennyama y'abalongo baba basula. Eyabadde mu muzikiti ku lwokutaano olw'omukaaga ali mu balongo baba basula. Omanyi akabazaala gono gwa kusatu katubadde tuze kumala balongo, tuzzeewo n'ennyumba ey'ekika n'olumbe lwaffe baatugamba tujja kuŋŋaana tulabe bwe tunaalwabya, ng'ebyo byayogera omusajja oyo. Ejjo yabadde mu muzikiti ku layini esooka ne mu waswafaati z'abantu abannaddiini. Alina ekirevu kye kirungi, alina akaswaki, alina Kulaani eya zipu, atudde ku layini esooka mu kasonda yeesigamye alannamye. Ali ku adhikaali omulabira ddala munnayimaani awedde emirimu, ali ku Allah awummuza n'awummu Allah. Subhanallah, nasirisa subhanallah subhanallah. Mugamba akulagira ddala nti mutendereza wa Allah mulungi, adhikaali aziwaawo ne space endala okutuuka enoge bulungi, aleete endala subhanallah. Gw'osiŋŋaana ali mu ssabo bamutuuziza mu lusuku eyo, akakazi akakadde kamuyira amazzi mukamunaaza emikisa. Omanyi wagaana okujja bulijjo, leero lwenkufunye kankunaaza ebyokola byonna bikuveeko. Ali awo atudde ati imaani y'obushiriku emutta, bamunaaza jjajjaawe yamunaaza. Kati abantu bahuudu abashiriku bagamba ajiitana otujjidde, wulira bulungi ekigambo kyawe, ajiitana otujjidde lina'buda Allaha wahdahu, tusinze Allah omu yekka, wa nadhara ma kana ya'budu abauna, tulekeyo bakadde baffe bye baali basinza. Wulira abashuaibu kye bakola, abahuudu kye bakola n'obushiriku bwabwe, bayogera ekigambo ekirungi ne bagamba fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin, tuleetere buleeterezi kyotulaganyisa ekibambulira, bweba kiyama gyeri oba muliro oba malakuli mauti oba zirizala, gwereeta bw'oba oyogera amazima naye tetugenda kuyingira ebyo. Banne ekyo ekigambo kirungi mu bubi bwakyo, kubanga abo basalawo baffe nga bashiriku piwa, bashiriku abalina ikhlaasu mu shiriki, si bashiriku bannabbidaa. Kubanga omushiriku munnabbidaa akola shiriki ate najja mu muzikiti, eyo eba bbidaa. Eddiini y'abashiriku sigala mu ddiini yaabwe khalisa ng'oli munakhilasu mu shiriki wo, naye gw'ojja mu muzikiti ate bakulabo oli mu ssabo gw'owuunuuna, emmandwa zasiima ggwe. Era naawe okyenyumirizaamu, manye emmandwa z'ekika zasiima nze oba zansiimako kibannaye, Allah yampa baraka. Allah waawa gw'oyogera Allah waawa gw'oyogera yakuba baraka. Emmandwa zansiimako kibannaye, Allah yampa baraka. Emmandwa z'ekika bwe ziba zikukkako, kino kitwala okuva ku nze, mu famire yonna gw'oba osinga obubi. Wallahi bwe ziba emmandwa z'ekika zakusiima oba zasiima mwana wo, mu famire yonna yaba asinga obubi. Kul hal unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Allah gamba buulireko omuntu sitaani gwe zikkako, emmandwa gwe zisiima. Tanazzalu ala kulli affakin athim, zikka ku muntu asinga obulimba ate asinga obwononefu. Kikigambo kya Allah. Kasemmando owulira nti zasiima ggwe, sala amagezi gonna olabe nga zikukyawa. Emmandwa munveeko, musiima abalala. Emmandwa omuntu gwe zironda mu famire yaba asinga obulimba, kubanga emmandwa nnimba. Emmandwa buli kaseera ziba zirimba, zigawe guno yakuloga naye nga zikulimba. Kati bw'oba toli mulimba bulungi tezikusiima, nazo zisosola. Naasobola okukuba ekikopo kyaffe obulungi ono, bw'oba tokikube bulungi oyo tezijja musiima. Olina okuba omulimba obulungi, kati emmandwa ne zikusiima.
idhan nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bwe yajja okukola da'wa e Makka yaba nabbi wa kumeka twalabi Ibrahim ne tulaba Salih ne tulaba Hud ne tulaba Shuaibu ne tulaba Musa ne Haruna kati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe alayhi salatu wassalam bwe yajja okukola da'wa e Makka abantu be Makka bali baagala Muhammad nga Allah tanaba kumutuma wa kanu yusammunahu bis-sadiqil amin ila bali bamukazaako as-sadiq omwogezi w'amazima al-amin omuki omwesigwa nga bamuwaana bamusuuta naye Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma n'amugamba genda wa anzir ashirataka al-aqrabin genda otandika okukola da'wa ng'otandikira ku booluganda lwo abakuli okumpi nabbi yayimira kasozi Safa n'atandika fa ammama wa khassasa n'ayitira mu gurupu ya banu fulani n'ayitwa Sekinoomu ya Safiya n'ayita bonna ne bajja n'abagamba bwe mbagamba nti emabega w'olusozi olwo yasooka babuuza hal jarrabtum fiya kadhiba munalimbalimbyeko ne bagamba qaalu la n'abagamba bwe mbagamba nti emabega w'olusozi olwo waliwo omulaba atulumba munkakasa ne bamugamba isha nga lwaki tetukakasa n'abagamba nti fa inni rasulullahi ilaykum ndi mubaka wa Allah kati gye muli qulu la ilaha illa Allah tuflihu mugambe nti Allah ali omu yekka gwe muba mutandika okusinza okuva n'olwaleero mugenda kwesiima abasajja abaali bagamba swadikul amin abaali bagamba nusaddikuka abaali bagamba kadha wa kadha kasala yogera ekyo batandikirawo taatawo omuto yamugaa tabban laka ya Muhammad wakafuulu mbe ekyo kyotuyitidde Allah subhanahu wa ta'ala agamba ekyaddirira mu suratu ndowooza Swadi bagamba ajaala al-alihata ilahan wahida Muhammad kyagamba bakatonda bonna be tubadde nabo abafuddemu omu tusinza omu babadde balina ow'enkuba badde balina ow'abalongo badde balina ng'omusajja omu asobola okuba ne bakatonda mwenda nga balina mu nnyumba kati beewuunya Muhammad kyabagamba bano bonna okubavaako osigaza omu ajaala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab ne bagamba kino nga kyewuunyisa era ne bakolanga emirembe egyasooka wantalaqa al-mala'u minhum abaali abakulukulu mu bo be basooka okutambula abalina LC5 LC3 ow'omuluka ow'egombolola omukulu w'ekika abo basooka okwekalakaasa kubanga abantu balowooza mbu abo bategeera nnyo be basooka okwekalakaasa wantalaqa al-mala'u minhum era abanenene mu bo batandika okweseebungulula ne batakomawo animshu ne bagamba na bannabwe mutambule wasbiru ala alihatikum musigale ku nnono zammwe inna hadha la shay'un yurad ekyo kyekigambo kye tubaagalamu mwenna ne batuuka n'okugamba ma sami'na bihadha fi lmillati al-akhira bino nga tetubiwulirangako Muhammad byayogera ku mirembe gyonna egiyise egikulembedde bayudaaya bali tebabyogera bagoni bali tebabyogera bino Muhammad yabijjeewa ekyo nno ekigambo mulimu omusomo mulamba gwe ntera okusomesa mu ekyo ekigambo ekyo kyowulidde tetubiwulirangako bino Muhammad byayogera mulimu obujulizi obw'enkukunala obutegeeza eddiini yaffe si bya buwangwa by'Abawarabu awo wenyini we gusimbuka omusomo awo ma sami'na bihadha fi lmillati al-akhira emirembe gyonna egiyise gino egisembyeyo nga tetubiwulirangako singa Muhammad be yali asomesa bwali buwangwa bw'Abawarabu bali tebasobola kwogera kigambo ekyo kubanga bali badde babimanyi nze kati wano bwe nnanya n'omuganda aliwo nayinza okuyimuka nanfuuwa nakati mwana wange wakulira wa ng'omanyi okulanya bakwera kukwata ku kkundi bikkula ku kkundi ebisoko oyogere simanyi maama wakuzaala olwo tambulamu ng'omuganda nze njala kutambula nga musoga ate lwaki oŋŋamba ng'omuganda tambula ng'omuganda nja kutambula ng'omusiraamu lwaki oŋŋamba kutambula ng'omuganda tambulamu ng'omuganda era wano bakumma n'omukyala bw'oba tumanyi kutambulamu ng'omuganda bakugamira ddala ati tujja kumumwa tetumutegedde twagala bamali kutambulamu tubategeere kikye baagala bawulire egyokomekkereza omuziro gwaffe emmamba akabbiro gundi
ate ne waffe ffe bannamatovu ab'engabi nga babuuza muwuliddewo ekirobera abaana bano okufumbiraganwa ne wabeera oli ye Patuliiki Nsubuga ow'engabi ate ne bawasamba Namubiru ow'Emmamba eno bawasamba bannayiga naye oli ye Patuliiki basobola n'okubuuza abantu nga mulimu ne bayimaamu banne mulina kye muwulidde ekirobera awo abantu okufumbiraganwa imaamu nange sirina kyempulidde banne imaamu yabeera kutwalako Jidda oba Hazara Mauti baseka mazinga n'abeerako Hazara Mauti ne bamuwawula omuntu ayosobola okweyanjula bwinanga nti Zopiyo Patuliiki ogwanga ate eno bannansubuga bannayiga baki bangabi bannaye abali mu lukiiko muwulirawo ekirobera abaana bano okufumbiragana sirina kyendabawo bampereze marriage certificate mbawoowe nga imaamu asaba marriage certificate ng'agina mu kibaaso omuwandiisi we agireeta talina kyawuliddewo kirobera kufumbirwa baleete omutwalo gwa gundi ensonga ziggwe abasiraamu bonna bakkanya mbu tewali kirobera kubanga obwongo bwabwe bonna babuteeka ku eno gye bamalira anti kati tuwulidde ono agambye bano bammamba ate wano bangabi ali sisulabawo kiyinza kulobera baanattu bano kufumbiraganwa obwongo bwabwe bonna babutadde ku mmamba naki nangabi naye kasita bageza ne bagamba nti onazze okuwasa ye Matovu wangabi ate gye bazze okuwasa ye Nayiga naye wangabi wayinza okuba akasajja akeekalakasa ne kakwata eggaadi nga bano sijja kubeerawo gwate Nayiga atwalina Matovu nga nedda okasinga kali kasozi kaweekeera ekigudde wahagisula sinza kubeerawo abaana bagenda kufumbiragana bonna bakika kimu ngadduka mbwe eggulu liyinza n'omugwira sijja kubirinda ebinaddirira ate omunaye ono ye Nayiga ono Matovu ng'agenda adduka emisinde nze nagendako olumukangulumira okusomesa omusajja twali tunaatera okutuuka n'akwata akagaali n'avaawo ne bambuulira nti wano wadde omusajja agenda senjera bw'ava yazijja wano siyinza kulinda nze ŋŋenze n'akwata akagaali n'agenda kati n'omusajja imaani y'ekikaafu ey'ebika esobola okumulinnya ng'awulira Nayiga afumbirwa iga ewaani nga ndi wano mu maka n'akwata akakaali n'ekikapu n'omuceere n'aguleka n'aguzira n'agenda enjala n'emuttira akiri awaka naye nga tabaddeewo nga Nayiga afumbirwa Matovu. Kati nabbi waffe sallallahu alaihi wa alihi wasallam bwe yasomesa abantu b'omu Makka bamugamba bino Muhammad byoyogera ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah tetubiwulira ku mirembe gyonna egikulembedde in hadha illa ikhtilaq Muhammad opatiseewo ebintu. Omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam bamukyawa lwaki kubagamba bave ku byabwe badde ku Allah omu. Omubaka alayhi salatu wassalamu kye yakola n'agenda wali taata wa Abu Twalib nga n'atera okufa. Abu Twalib banna yali musajja mugezi asinga abantu abamu kansooke mbayita abasiraamu ayina abantu abasiraamu Abu Twalib basinga amagezi. Oba tokitegedde kankugambe bwe nti Abu Twalib ayina abasiraamu basinga okutegeera obusiraamu. Teko kyewuunyizaamu Abu Twalib mushiriku yafa wa muliro otegedde naye ayina basinga abasiraamu nga abasinga okutegeera obuki. Nabbi yagenda awali taata w'omuto n'amugamba ya ammi taata wange omuto qul la ilaha illa Allah tola shahada kalimatan ekigambo ekyo ashhadu laka biha inda Allah yawma alqiyama ebisigadde wa Allah ndeka ngenda kuwolereza nja kuwa obujulizi. Munnange nno Abu Twalib banne kye bava bamugamba bali bamwetorodde atarugamu an millati Abdul Muttalib oyagala kuva ku nkola y'abajjajjaabo. Wulira abasajja kye kigambo kye twatandise nakyo bamutegeeza nti ne bw'osiramukayo eddakiika egi oba ovudde ku ki Allahu akbar ne bw'osiramuka eddakiika embwete. Kati omuganda wa wano yasiramuka n'agamba ebyawo akada ndiba akaddiwa ebyabo n'abizzaayo ebyekika
n'amala emyaka 8 alina ebyekika. Waliwo Haji mukwano gwange Kampala awo bamuyita Haji Sebintu. Haji Sebintu yanyumiza. Nangamba waliwo omusajja mukulu yalwala. Obulwadde ne bumuluma n'asemberera okufa. Kati batabani be ne bagamba taata tumutwale mu kyalo. Ne bamutwala ne bamujjayo mu nyumba ne bamuteeka mu mmotoka. Bwe bamutwala mu mmotoka, olwatuula mu mmotoka bw'ati n'abaako gwe yayita bw'ati n'amugamba nga n'eddoboozi terivaayo, abaana bange basigadde mu nyumba. N'amugamba abaana baluwa taata? Tuli wano. Baana ki? N'agamba wansi w'ekitanda abalongo. Munnange ne bagenda ne bajjayo abalongo mu kibokisi ky'abalongo ne bakireeta ekibbo ne bakimuteesa ano ku mutto n'akyesigama bw'ati n'agira bw'ati. Kati nteredde gundi wamu bwe baamutwala mu kyalo n'afa. Bannange yafa teyakomawo. Oyo yamanya nti emyaka gyonna asobola ogibeera omusiraamu nga n'abalongo baabalina. Era abamu babalaamira. Ebintu byange nagwere gwe gwendabyemu omulamwa, bano abalala balimu olusalafu naye gwe gwendabyemu omulamwa. Ebintu byaffe tosuulirira ebintu byaffe. Omuzadde nga bano oba wafuna ekyokola ky'omuzadde waba akuyita nagamba ebyo, mwana wange gwe gwendabyemu Ssemwanga omulamwa, akuyita na linnya lya kika, gwe Ssemwanga gwe gwendabyemu omulamwa. Baana bange bala batabuliika, bala bagira nakani, naye gwe ebintu byaffe. Ssemwanga akuyita lya kika, Ssemwanga gwe gwendabyemu omulamwa. Naye akugamba ebyagambo byakola hijja nnya. Alina n'enkofiira ey'omujengo yagijja Hazara Mauti Mbamazinga. Alaga nti imaani ye y'amaanyi. Alina n'akalaadi akawanvu akatuuka ku ttaka. Alina n'omusaala oguliko akasoma ekibula we kiri. Kamulaga ekibula kiri eno. Tunuleero. Bintu byonna ebiraga eddiini abiina. Naye ayita mutabani we Ssemwanga, Seetongo mwanange, ebintu byaffe obirwaniriranga. Mbadde mukulu wa siga, ekifo ekyo tekitufa. Twagala ekifo kyaffe tukisigaze. Omukulu w'essiga oyagala abaana bo basigire essiga. Abaana tobayingiza ssiga. Gw'oba oweddereka gwe. Gwalulwo toleeta baana mu bintu ebyo bya kiyaayi. Kati Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam agenda wa taata wo omuto amugamba, taata wange kiriza la ilaha illa Allah. Bali bamugamba oyagala kuva ku nkola y'abajjajjaabo. Nabbi n'amuddamu ogwokubiri ne bamuddamu. N'amuddamu ogwokusatu ne bamuddamu. Omusajja ku nkomerero n'atunuulira Nabbi n'asiriikirira n'agamba huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illa Allah. N'agamba asazeewo kafiire ku nkola y'abajjajjaabe n'agaana okutoola shahada. Kyekyamuganyisa kubanga Abu Talib yakitegeera nti ne bw'osiramuka eddakiika emu bw'eti eno ewaabwe oba ovuddeyo. N'asalawo afe ng'omushiriku omuzira. Era yafa nga mushirikun khalis fi shiriki. Yafa muzira mu bushiriku. Era kirimubuukako, kirimulumya nnyo omutwe ng'ali mu muliro, nga baleeta bashiriku banne ab'e Uganda ng'ate bwe bajjangako mu mizikiti. Gani mwe mwali bantu bangeri ki? Kati emizikiti gy'abandi mwali mugino namuki. Mwambali okufiira ne mugenda mu mizikiti n'obulaadi ate musamira. Babakube kibooko mweza amaanyi. Agenda nakuduumira jafuna yakadde akawumuza. Babakube nnyabo. Mwagendako ne mu mizikiti ne mukola bid'a, eyo bid'a. Bw'oba omushiriku n'ogenda mu muzikiti ba bid'a. Imma beera mu muzikiti oba beera mu ssabo, kimu ku bibiri. Tokola bid'a mu buwangwa babali. Beera mushirikun khalis, samira, nywa musaayi gwa ndiga ze basala, wonga, kola byonna byoyagala weesibeeriza 50, beera nga bujagaali tonaaba. Beera eyo byonna kola byoyagala ebyekishiriku. Naye toyingira muzikiti gw'abasiraamu. Omuzikiti gubeeramu basiraamu abaddala. Ya ayyuha alladhina amanu dikhulu fi silmi kaffa. Muyingire mu ddiini muggweremu. Bw'oba wasala kusiramu kasiramukira ddala zahiratan wa batina. Ngenda kumaliza n'ensonga eki. Nabagambye ensonga ttaano naye tukyaliwo.
katusoke twaleko ezo bbiri nabagambye ensonga 5 ze zisibye abantu mu bushiriku kati kambawo eyokubiri eyesooka ebadde kwekwasa bakadde baabwe kugoberera bakadde baabwe kyobolaba Allah waffe subhanahu wa ta'ala ayati zino nazo ziraga ekyo Allah agamba wa idha qila lahum bwe babagambanga abantu bo Makka ta'ala mujje ila ma anzala Allah wa ila ar-rasuli mujje Allah byassiza n'eri omubaka qalu bagambanga hasbuna ma wajadna alayhi abaana bikyatumalira byotusanzeeko ne bataata baffe kyeki balemesezaawo okukkiriza kulemera ku byabwe aya endala wa idha qila lahum bwe babagambanga tabi'u ma anzala Allah mugobere Allah byassiza qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abaana fetukyagoberera betwasanga ku bataata baffe bakadde baffe naye mu aya Allah tabaraka wa taala yagamba awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun wadde bakitammwe baali sibalungamu era nga tebalina kye bategeera mu ddiini nawe olwaliro asomye eddiini oyagala kusigalanga bwotyo abaana abato munywere abakyali wano mbakubira omulanga abaana bange taata w'ebbanga lyamaze ng'asamira gwasomye eddiini tobeera nga taatawo kye Allah kyabuuza awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun taata w'eddiini yali tagimanyi era yali tagisomye kati gwe ogisomye oyagala sigala nga taatawo ataali mu luŋŋamu ensonga esembayo mu nsonga ezisibye abantu ku bushiriku adamu tafaqquhi bi ahkami ddin sigambye adamu taallum olwokuba taallum ne tafaqquhu byawukana adamu tafaqquhi bi ahkami ddin adamu tafaqquh butakenkuka ddiini yaabwe abantu abamu ekibasibye mu bushiriku butasoma ddiini yaabwe gitegeera era gw'ojolabe sengalamula akwesibyeko okusamira ojja kunoonya sengalamula eddiini gy'alina nga talina maama we akuddingana okukola obushiriku ojja kumwesibako omwetolole ojja kulanga maama otamanyi ddiini kyobalaba nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yagamba man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin Allah gwaba yagalaiza akalungi amufuula mukenkufu mu ddiini bw'okyusa hadisi gamba mafhumu mukhalafa man lam yuridillahu bihi khaira lam yufaqihu fi ddin Allah gwaba tayagaliza kalungi tamufuula mukenkufu mu ddiini abantu abamu kyobalaba Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi kyekibasingisa abantu bonna abasigadde hum a'lamu nnas billah azza wa jalla wa hum atqa nnas abamanyi bebasinga okutegeera Allah era bebasinga okumutya era bw'owulira ng'omuntu akuziza wabbali agamba he gwe weeteeke kuba maseeka bunigantungo ekikulu walemera kuba maseeka tobavaako ogamba ono kati alina ekizibu bamaseeka bwe baba balina ekizibu tebategeera ddiini kati ye yagitegeera ekikulu baseeka eddiini bagiteekamu akajanja bwe baba baseeka bagiteekamu akajanja kati gwe owabbe fata abba bekasira bbi bezummabu babibu kati gwoyina eddiini gwomanye eddiini gwe bw'aba seeka amanyi ayati 3 mu Qur'ani ogamba ebintu bimutabukako kati gwe owa mama salanka mama salanka okyali oli hafizu ya saruna kati wessiza ku bamanyi olagamba abamanyi ezo bamanyi abandi baseka bantabula onagenda nayogera kiro noli nayogera kiro kati nze nasalawo nkolanga bwendabye mu ddiini yaani bw'okolanga bw'olabye zebaseka bantabula onagenda nayogera kino noli nayogera kino kati nze ebyantabula nabivaako ebyabo wasigala ku mmandwa bw'ova kuya baseka ogenda ku byani abamanyi ensi eno be bagitambuza Allah kwatambuliza ensi eno Allah ayisiza ku bamanyi Allah kwayisiza ensi eno nesigala ng'ekyaliwo la taqumu ssaa'atu hatta la yuqal fil ardi Allah enkomero tegenda kutuuka okujjawo nga mu nsi temukyalimu bagamba Allah bani abasomesa abantu okugamba Allah bamanyi yarfa'i llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkar ulul albab abasobola okutegeera bannanyini magezi wallahi abamanyi baffe bebatumulisiza
abamanyi abatukulembera bayogeranga ekigambo kino nga bagamba wallahi tulayira Allah la maut alf abid abantu bannaimaani abasinze ennyo Allah 100 okufa ku kyalo ahwanun inda Allah kiweefu nnyo wa Allah min mauti alimin okusinga okufiirwa omumanyi omu alladhi yatabassaru nnaasu biilmihi amulisiza abantu li an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humri nnaam Allah kuyisizaako omuntu omu n'akusomerako obusiraamu n'aluŋŋama kirungi okusinga okuwa ekyebagalo ekisinga okuba ekyebbeeyi mulembe gwa nabbi yabanga ngamiya myufu oba olwaliro kati nnyonyi oba funa ekyebagalo ekyebbeeyi nga nti bakuwa empenkoni simanya ani ezo n'okuluŋŋamyayo omusiraamu ogwo omusiraamu omu aluŋŋamidde ku ggwe kyekisinga okuba ekyebbeeyi kati abantu ekibasibye mu bushiriku eddiini tebagisomye wallahi kikwasa ensonyi n'ennaku omusajja okuba nga alina abaana 6 bonna balenzi naye nga bali mu holiday era batunulako bw'ati nga ku bonna temuli gwe yatewala kukwata Qur'an la ilaha illallah nga bonna batunulira bw'ati abaana 6 bonna omu ali mu St. Anne omuntu ali mu St. bali ku ddembe omulala ali mu St. Mawaggali nga bw'oliwulira erinnya ali mu St. Mawaggali oyo mulinde okukuba ajja kukuba ne bwona okolota alina okukubamu okumutwala mu Mawaggali alina okukuba omusajja alina omwana mu St. Mawaggali ajja kukuba oyagala oba toyagala nze nkubuulire twala byange olinkubira akasimu oba ndibe n'emyaka 8 nga lisenjera kyoyaga kiti omwana anzita ng'akuba agakonda ag'okumukumu omwana anzita abaana bo bonna bali mu holiday wallahi tewali mwana gwatwala kukwata Qur'ani waliwo ensi ezimu nga Mauritania Somalia Sudani nga amaka obala nnyumba ku nnyumba nga buli nnyumba mulimu bahufazu 3 4 5 ngera okubaawo ennyumba nga teri muhafidhu wallahi nga aibu nga kamogo abaana bakundi temuli hafidhu aboyina oba balaba tubalaba abaana boyina nze mbalaba ewo nze mbalaba abaana bo nze mbalabira ddala abaana boyina bonna bagenda fuwa olunyanyimbe ntu mu bushiriku butasoma ddiini yaabwe kubanga eddiini bw'ogisoma ekutegeeza ekwawulira yuinuka ala an tumayiza baina alhaqi walbatil eddiini ekuyamba okwawula kino kikyamu kino kituufu kyobola omumanyi asobola okusalira akabbiri atali mumanyi n'asinga 10 n'asala 10 naye baziteeka ku minzaani bamugamba nno webbiri yakusinga ng'omumanyi asaddera akezi oli n'asala 10 naye bajja okutinga nebanga naye ono yakusinze nze owe 10 naam kubanga onakola byamanyi okola byotomanyi era kyobola bamanyi mu masairo ejitahadiya amasala gano ag'eddiini ag'okunoonya bwino kino kituufu kino si kituufu abamanyi bagamba senga omuntu atali mumanyi ajja n'ayingira amasala nga ga ddiini nga bamubuuza fatuwa seka kino kiramulwa kitya n'atuula n'agira ndaba kino kyekituufu munnange nga kyayogedde ddala kyekituufu otifenna naye nga si mumanyi abatisa lugezigezi lwe nakama kino kyekituufu n'ateeba abamanyi baffe bagamba atali mumanyi bw'ateeba ekituufu afuna omusango ne bw'ayogera ekifu era afuna omusango olaba obutamanya bwe buli obubi atamanyi kasita nawa hukumu mbadde ndabula mukyala wange mbadde namuta kakati ate yadde yagenda ebweru eyo naye engeri gye namutaamu yali bweti ne bweti teyali talaka mukyala wo muddire bagenda okubuuza nesseeka nga nesseeka agamba naamu teyali talaka oli eyalamula bamugaguwa ofuna omusango era ojja kubwa kibooke wa Allah lwaki okulamula ebifu ne bw'oteeba ekituufu ofuna omusango lwaki kubanga ojja gifuula nkola ogenda otandike nga okuteebateeba osuula abantu mu muliro kati bakugamba byonna ofunye omusango bw'oteeba ekituufu ofuna omusango ne bw'oyogera ekifu ofuna omusango bakulanga kulamula ddiini lwa bujega lwaki olamula eddiini ng'oli mujega kati idhan baganda bange bwe tuba twagala okunyweza enzikiriza zaffe
bwe tuba twagala okunyweza enzikiriza z'abaana baffe twesaddaake abaana baffe tubaweeyo basome eddiini. Wallahi tebalina kibagenda kufiirwa, tewali. Bino eby'edduniya Allah agiwa gw'ayagala ne gw'atayagala. Wallahi edduniya n'eddiini Allah agiwa gw'ayagala yekka. Allah gw'ayagala gwawe eddiini. Abaana boguma obalabe amale P7 omutwale bwe bakwasa Qur'ani emyaka 3 banne bamuyiteko bagandi bali mu senior 3 ogaiti wali buzibu zowanka amaleko Qur'an ajjaji malako abasange nga bali eyo bekalakasa bambadde amataawo bakalanira misaala feshi batuwa misaala nga bagamba istawu. Allahu akbar. Nga abasaza ng'olutalo lw'emisaala lusoka luwumulamu nga arihna bisala ya fulani arihna bisala nga bo bali ku lutalo lwa misaala ya istawu nga muddeno. Allahu akbar. Nga yabasaza nga mmwe byonna bye mwasoma biwunzikidde mukayanira mu bulamu obulungi. Eno ensi kuteeka mateeka ga Allah mu nkola kyekigifuula ey'emirembe kyekiwangazisa abantu obulungi naye bali mu kwekalakaasa. Ab'amataayi ennaku zino baafuuse b'amataayi buli we bayita babasongamu baabo. Ensi yonna bagitaagula butaaguzi. Naye omuntu eyasoma ng'ali mu P3 ne bamusomesa tahiyatu okiraba ne bamusomesa suratul Fatiha mu P3 nga kati olwaira ayina emyaka 6 tahiyatu eyo nakati gyakyasoma al-Fatiha eyo nakati gyakyasoma nenga yagisomera muki mu P3. Kakati mwe abasoma Benson Bana ebayambira wakati mwe abasoma ebyo by'olunyanyimbe musoma yoki Napoleon migration y'abagundi y'abazuru kati migration y'abazuru kuyamba kiwano oli musajja oli mu saluni ogera kutema nyama oli ku boda Canadian simanyani akati akuyamba ki mugundi mwoli mu saluni oba mu hoteli oba mu taxi gyovuga. Kakati ekiyamba omuntu okutegera Allah dini ate dini gwe gyotuyagala abaana bo basome. Wallahi bwe tuba twagala okuwangaala obulungi bwe tuba twagala abaana baffe baveemu obishiriku tubatwale basome eddiini kubanga eddiini yegenda obbalaga enzikiriza entuufu. Era abantu baffe bonna abatukowoola okugenda ku bushiriku gwe mwetooloola olabe ojja kumira nga tasaala yasinga obutasaala naye yakuyita abammwina bamamba bammwe naye nga maama wo alinga nawolovu akyusa kkala bw'ojja ng'oli wa ddiini ayogera naawe bya ddiini senga lamulowe kamwokya bw'ajja yayogera naye byakisamize nga maama ali awo mafiya walaba onagwera ow'eddiini mwana wange nalabye ku TV wano ekiri e Makka abantu basaala okukamala obukamazi atasaala wallahi aba afiiriddwa nalabye ku Kaaba badde Mungu Allahu akbar ekiri e Makka abantu basaala akuwa irimu nalabye bahaji mina Kaaba yonna ejjudde eti akugamba bya ddiini kati ate ogwe bw'ogenda singa lamula najja owegona wano waliwo omusawo yava Tanzania naye akebera alaba waliza omusajja ono akeberamu ekikutawanya kiyinza okuba mu nnyumba wano ne bakitereeza ensonga zo we visa negaana obufumbo ne bugaana emirimu ne gigaana nakya jangu lamula jangu bakeberemu ono munno ebyeddiini byamwonoona tomugamba ono ebyeddiini byamwonoona kiganda otulira maama nga ayagala kutwala oba mu kabbuli oba ayagala kutwala mu kkomera bamusibe maama baseka bamuteekewo oyo muzuwe maama nga tomutegeerera ddala anyumya ebyeddiini n'ateekamu akatambiko obushiriku bw'ajjamu ak'obushiriku n'ateekamu akayimaani bakunetede wuzu omukeeka guli naawe onoosaala maalibi eneetera gwanyumya naye byaddiini byonna bya imaani ono anyumya naye byakusamira tolaba kubanga maama w'omumanyi yeewulunta mu masabo afuuwa emmindi ye lubuga asamira akyusa amaloboozi mu ssabo buli kintu kyonna akikola kati otomulekera baana bo ajja batwala mu jahannam. Baganda bange okuwona kwonna kuli kunzikiriza omuntu aliva mu nsi muno nga akkiriza Allah n'amwawula eno hadisi gyesembya nayo maliza eddarasa okulaga nti tawhidi kikulu okulaga nti obushiriku bubi. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba hadisi entuufu
yagamba likulli nabiyin da'watun mustajaba, buli nabbi yenna Allah yamuwaayo olusaba lwasaba nga lwanukulirwawo. Fataajjala kullu nabiyin da'wata, buli nabbi yenna mu bansooka bayanguyiriza ensaba zaabwe ne bazikozesa. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, naye nze okusaba kwange nakukereesa. Shafaatan li ummati oliwo kyaja okyawoza bali kukafu kali bayita kukafu bannange byawe bamazeeyo dda bijjena bonna bazinzeeko dda. Okwo kwe kugenda okuba okusiraana okwaddala nga basomye abantu baga kirasha n'owuliriza ne batuuka ne kazooni k'oliiko ne basoma ewa neiba ng'amanyi ogawulire ogamanyi. Sura Kamya, Kyasanku, Abudala, Sulaimaani, oyokula ku nnyumba eddako nga sinawulira kiki oligenda okubuuzabuuza wali ku mmeeza bwe babuuliza bwe eri bammeeza anti wali osamira. Kusamira kwe kuleesa obuzibu nga bakuwaludde dda mulyo jahannama. Olabanga ebyokusaaga naye gye bayita kusiraanun mubiini, n'owulira ng'ekyalo kyo bakimazeeko bakivuddeko bagenze ku kirala nga towulidde mu linnya lyo, walla ogenda kuba osiraanye. Baga nti wali nno kirala ogambe te ya Allah ne bwe bampa ensi yonna n'eggulu ne biki mbiwaayo nenunule olwaleero. Bamugambe twakusabayo akantu kati ninno alla tushirika bi shay'a, butangattako just kokka ke kaali. Naye nga bamuga bwe tukuwa ensi neki osobola okwenunula, agambe byonna Allah mbiwaayo nenunula. Bamugaye twakusaba akantu kati ni bwe kati butagatta ku Allah kokka ne kakulema. Eyo hadisi ekulaga teriiyo omuntu akyasinze kuba ku bizibu kubeera bubi ng'omuntu aliva ku nsi ng'agatta ku Allah. Keyeeyagaddemu wano kamala ku nkomerero talinayo ssuubi yonna. Bw'oba obadde olinamu essuubi ery'obushiriku ng'obulowoozaako na bulowooza bw'oba wano kite. Bw'oba olina awaka gamba mbitadde Allah okuva n'olwaliro mbitadde, nsaba nkusisinkane nga ndi musiraamu. Nsaba Allah atutte nga tuli basiraamu. Nsaba Allah atuwe jannah firdausi al-aala. Nsaba Allah ataasa abashiriku n'obushiriku. Nsaba Allah ataasa obukaafu ne riba. Nsaba Allah jalla wa ala atulekere ku migongo gyaffe abaana abalungi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atulongooseze amaka gaffe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين.